Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Ngabaganda bagamba nti utubbi ziddemu zivuge mulongoti yavayo nagandi kabaka waffe talina status ziddemu zivuge Museveni sikwe kukkakana nti temuyinza kutikkira nga constitution de batabuka nekiwa this is where Museveni lost control of Buganda nti as he was waiting normalization in the constitution abaganda bamulemerera nibatikira kabaka kati yena kakati kabaka nafuna position ani ampa nabagamba singa mukazi wanoba nagende wabwe n'omuwa Gomez kati omukazi abuuza gw'omuwadde oba bannyina ayizimba muwadde ate otya sikati yano byobadde olumuwa manyi gabanyina this is where Museveni lost affairs of Buganda nti ye teyajja na specific ki status ya kabaka baali balowooza nti bijja kubeerawo bwe biti era bwe baatula mu lukiiko baga tumuyite Saabataka temuyita kabaka babali abasajja libaga nti ono tamanyi bya Buganda ne bwemuyita Saabataka kikyo kuba Saabataka era nekyabaganda tebakitegeera kabaka tabeerangako Saabataka Muteesa ow'olubereberye yawamba obwa Saabataka abasooka bali basaabataka ate abeera atya Saabataka n'awamba amanya gonna Saabalongaani ngambye ndi bwe yawera naga nti mu Uganda temuli muntu yenna agenda kuddamu kuyitibwa pulezidenti okujja kuyiita nti nze pulezidenti wa Gondi ani Gondi pulezidenti wa association amini yabiwera ne Muteesa ow'olubereberye yawamba obwaki obwa Saabataka otherwise chairman w'abataka ate era muje mutamanyi abaganda okumanya bayina amagezi gaabwe omanyi nti kabaka akubwa embooko ng'ate bamukubira ki omulangira omutaka Nadduli Kibaale yawozesa kabaka ne bakazi be n'amukuba embooko ng'akoze ekyo bamuwaabirayo kabaka akubwa embooko omutaka Nadduli Kibaale genda okibuuze omulimu gwa Nadduli Kibaale wozesa kabaka ne bakazi be si kubabonyabonya amukuba embooko kabaka bwatta Mugema bamuttirawo kiki kabaka tatta Mugema omukulu w'ekika ky'Enkima bamuttirawo kubanga yalonda bakabaka yes ow'Enkima tafukamira ow'Engo tafukamira gundi nzimba tunulira abakulu b'ebika ne mbafulula ne mu nnyimbe gyembira ne bwagovaawo kaba omuntu avudde ewa kabaka okudda emabega bwa nti ekyennyumanyuma era Muteesa yakireeta Muteesa yalwala enziku nga teriiko ddagala n'abaga nti era oyo omukazi muganzirwazza nyina we mama we yali muganzirwazza kakati Muteesa akwana omukazi omuwalabu akwana omukazi abawalabu balwaniranga mu gye lya Buganda Buganda yalina ejjenga n'abawalabu bagirwaniramu kakati bwe mukwata nanyiga n'agamba nti abantu bange bajja kumpita munafu nti olwo Abaganda nga ekijjanjaba enziku mamba nkalire gibuta musuku ne muzuukizi nga bye byokka kakati Muteesa n'ategeera nti enziku eno ennumye naye bwe naakaaba bajjaga ndi munafu ate nga yali eruma ndowooza n'awa oda ate zaabika bingi waliwo eggalira kawuuzi n'akwata ekitooke tonde bwetowulira amanya baana bagalye enziku bagiyitanga baana bagalye lwaki omusajja omukulu we bamufumbiranga amatooke naga nti ago abaana bagakoleki ago abaana bagalye Abaganda nga bakugamba nti bw'onootya enziku onaawasa nnyoko kuba nnyoko yekka gw'olina okutegeera ntagiina kitaabu aba talina naye aba talina yes kakati ng'efuuse ekizibu kakati Muteesa kyava agamba nti ndwadde y'abazira
kati omukazi ayina enziku mu lubiri nga banoonya munoonyi bonna ne bagifuna naye nga ye eyimu ye nti nammwe ekintu bakikolenammwe mukibulireko mutegere nti siri mutiitiisi obulumi busufu buli omu agirabeko nga banoonya noonyi kakati abasajja abedda abasinga bakadde kyebava babeeranga n'obuzibu obwo nga omusanga ku ekyagobya abakatoliki wano byembagamba nti ogema kabaga vakisini omulwadde okolaki Muteesa abakatoliki bamuwa eddagala ezzungu abaminsani n'asula bubi nnyo nebaga nti babadde baagala kutta kabaka naye nga bamujjanja banziku era kyemutamanyi nti egunde Mwanga yali yasanga abakatoliki babagobye mu Buganda n'abawerekera nako n'abaga nti babagobye nti naye nze bwe ndifuuka kabaka njabayitayo era Mwanga yalina erinnya ly'ekikatoliki ka Budieri. Kakati Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa awona atya enze kakati Ssekabaka Muteesa yamutta naye bino ebyokugamba nti gusidde Ssaabasajja bamutuuma Mukaabya nga sadisi ng'ogenda okumubuuza ku nkato kakati ng'okudda emabega oyina kudda kyenyumanyuma kumufukamira ng'ayina effumu yali afuuse sadisiti ng'ayina effumu sebondeka mukazi wange ayina olubuto nagetonzita ngenziku yeyamutaba kyobolaba okudda bino Abaganda bye bakola ng'ove wa Kabaka okudda emabega ku byava tebyaliyo bino byonna byemugaa nti Ssaabasajja wangaale tebyaliyo babijja Bungereza God bless the Queen ako kanantawetwa tekaaliwo wano bakajja Bungereza bamikega Palace bwaba Queen bwabalage ako kanantawetwa bakajjawa Bungereza genda okebere bino musajja wa Kabaka babijjagana asante maani temusajja wa asante tebyaliwo wano musajja wa Kabaka tekitegeeza musajja wa Kabaka kitegeeza gwe toli Muganda ekyo nakyo tebakimanyi oli muzibuzi kubanga Omuganda bw'aba yeeyanjula ewa Kabaka amugamba nti nva mu Kikagunde ffe baweesibo ye n'ategeera kuba ebika byonna ebya Buganda birina loolo gye bikola mu lubiri kati Omuganda identifies himself n'omulimu gwe bikola mu lubiri tuli bajjajjaabo ng'amanyi oli Wankima ffe baweesibo tuli basajja bo ng'omanya nti abo si bafu kakati ono atayina kweyeyanjula mu kika ky'Abaganda yagamba nti nze musajjawo Munyarwanda muki ye tayina era Abaganda bazibu nnyo Kabaka yeddya ekika kya maama we kati ono mu buwanga bw'Abaganda Kabaka tava mu kika kya Nkima Ssaabasajja Kabaka Mutebi ye Kabaka asoose mu byafa bya Buganda okuva mu kika ky'Enkima maama we Wankima kati yeddira kyo Nkima Kabaka yeddira kika kya maama we tweneebo everekera n'obwo Buganda to produce a king except Ow'Enkima Muteesa yamenya amateeka n'awasa Ow'Enkima this is why anti Mugema yamukyawa yali akolekanye n'Abazungu bamugyeko kibula bamugema bali byaba owebbira n'owanika it is the origin Ow'Enkima tali bwa Kabaka ate mwe ba obita kubanga traditional ng'endagaano y'olwenda tennakolebwa baakugambanga nti Kabaka bw'akisa omukono baleeta abalangira kati emisambo egya Buganda negirinnya Mugema ku mutwe n'alondamu omu kati bo ne bamugaana gw'oli abita kati oba bwe gyakola negironda Ow'Enkima ekyo kyali kirala nti endagaano y'olwenda ekugamba era kyengenda obbanyonnyola Kabaka wa Buganda tazaalibwa na ngoma Kabaka wa Buganda alondebwa mu balangira abasibiddwe wa Kasujju Lubinga bajjamu erinnya amannya gaabwe ne bagatwala mu lukiiko lwa Buganda afunye obubonero obusinga obungi yafuuka Kabaka bino bagamba nti Kabaka azaalibwa n'endira tebiriiyo abaminsani baali bikkiriza Abasoga kasooli erinnya Wandira ye mwana azaaliddwa nga yeetooloddwa ki ekirira mu Buganda si bwe kiri endagaano y'olwenda Kabaka wa Buganda anaavanga mu lunyiriri lwa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye bazzukulu ba Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye awo bannakibinge we baaviiramu
ninga endagaano yabasosola nnyo bali tebaagala musiraamu kubanda bagaa nti kakungulu bwatuuka okusoma nebamugaa agende Zanzibar nebagaa tajja kugendayo alina obusiraamu obwannalukalala agende Katumu nti nedda tajja kusoma zivuge nebamutwale buddu on condition alina okuzimbirwayo ennyumba talya mmere yaayo agenda ne bayimaamu ate bano agondi abo bamulaba emmeka abo bamanya ensolo ya wano kakati Ssekabaka Muteesa yawasa mu kika ky'enkima which was abominable nakkiriza ne maama wadde mwafumbirwe kasenga atuka kikakuba gondi essasi emmengo nga zenna mirembe nsibirwa tuyinayo ekyo okujjukirwa ku lwokusatu ennamirembe olwafiira ku nsibirwa waffe yali akedde okwesabiri yakeera bugezi kumakya n'alinnya emmotoka eyaka nagenda namirembe yasangayo akasajja akatunduuke bayita Senkatu akamusika omukolo omanyi Senkatuuka yanyiiga nti olukiiko lwa Buganda lwatuula Namasole tafumbirwa naye gundi Muteesa yagamba nze nteekawo obulombolombo nze mbukolaki maama wange yasigala muto Lady Namaganda ng'okwogera ekigambo Lady bakiyita kitiibwa Lady Damali Namaganda Lady Damali nga bate bamanyi nti Lady kitegeezaki mukyala nga ne baddira nti Ssaabasajja naye nga n'abakopi bakiyina Kabaka wa Buganda bamuyita His lwaki haine Ssabanansi balituuma abalangira b'Ebungereza batalina nsi Kabaka abeera Majesty ebyo n'obyogera bakutta babene babyogera nga ne babatwala emisiire Highness tabana kikagamba Philips Highness tabanansi bawa n'abakyala wa Bungereza yava Budaki najja n'amuwasa kati ye tabanansi era gwe ekikwewunyisa Katonda byakola ekyavaako ekereziya okwekutula ku kkanisa ne beetemamu George ow' ekkumi bwe yakwata obwakabaka bwa Bungereza yasangawo nnamwandu wa muganda n'amuwasa ng'ava Spain kuba beewasanga baleme kulumbagana kakati ng'amagye agakuuma paapa ge Spain kakati oyo gundi George n'atazaala mwana mulenzi n'ayita abasomi ba Bayibuli ne bamugaa nti Deuteronomy egamba tolabanga ku bwerere bwa mulamu omukazi Bayibuli gwe yatugaana okwebaka naye mulamu oba abasooka baligenda mukamuganda gukona kakati bwe basoma Bayibuli n'abagaa nti mulaba nawasa mwanteekako nnamwandu wa muganda wange Katonda ampanishinze sigenda kuzaala mwana mulezi nabawala beereere kakati kyava agamba paapa nti ngattulula ng'ate senga woona omulenzi kabaka wa Spain alina amagye agakuuma paapa n'agamba paapa nti mugattulula okube senga wange olabe George n'aga nti Henry yali Henry n'amugaa nti owaayi n'ayita babisobosi n'ababooza nti paapa oyo taba kalidinaali tuweeyo obwakabaka bwaffe omukazi afuuke kabaka kubanga obwakabaka bwaffe buweddewo omukazi tasobola kufuuka kabaka ate onaŋŋaanya okuwasa. This is what broke the Catholic Church, the Anglican Church neyetemako ne bakola eyaabwe kubanga the Pope refused. Oli yamugamba Deuteronomy kugamba ki wangatta ne nnamwandu wa muganda wange ate nga Deuteronomy kugamba tulabanga ku bwerere bwa mukazi oneewagodde emmeezi naye ate kati Queen ate asinze okuwanga at that time baali tebakimanyi ti omukazi asobola okukola ki okubeera kabaka because bano abawuza nti omukazi asike tebategeera bwongo bw'abantu nti gwe muwala we yakusika n'ekifundikwa ki omusajja nakyakiddeko akyebakeko nanga banne baseera kakati Katikkiro wa Buganda taba mukazi aba musajja kubanga bw'aba akawunya akagera akwata kuddamula atadikwatako tayinza kubatabaaza abasajja bonna n'abendako ne mu lukiiko tayingira kakati ate constitution yeekugamba ti obuwanga obulombolombo bwonna obutagwanagana ne constitution bufu era constitution ya Uganda temugimanyi. Constitution ya Uganda egamba nti Katikkiro wa Buganda anaabanga musamize nimayiganga simusamize alina okukola emikolo mu constitution mwekiri omulokole tafeera Katikkiro
mugondi read it mugende mukisome mu ate kubira musamize kayingo nkugambye ti mu constitution ya Uganda mugende musome mu regional tier omulokole tabeera katikkiro wa Buganda bw'aba takkiriza kuba nsaasi kati Mayiga azikubadde wagambye tazikuba kakati today kyenjagala obbaka kiri kimu nti ekiri emmengo kyawukana n'ekiri mu constitution. President Museveni yakola ebintu ebiri mu constitution abaganda bibatamanyi. Constitution Museveni yagamba we shall restore traditional leaders. Restoring means putting something back at its original state. Kakati Museveni nazaawo government ya Buganda Obote gye yakuba eyankaaga mu mukaaga. Yes. Naga ne bateekamu omufuzi ow'ennono n'abeeranga ne gavumenti ye eyeetongodde n'abayambi be. Kakati bano bamayiga kye baakola baagaana 66 okuddawo ne batwala kino ekya Kabaka. Olukiiko lwa Kabaka olwa Buganda Obote lwe yakuba mu 66 lwalina ababaka 84 Kabaka ng'alondamu ababaka aba nga babaka 6 balonde bulungi tubakuba kakalulu nga babaka 20 bamasaza naye ng'enkaaga baki balonde kati kino kirala kino kirala nnyo. Yes. Tewali mulonde no. Kakati bamayiga bo kye baakola baddira amannya amakadde ne bagateeka ku kipya ekitaliiwo ne bakugamba nti mayiro akenda Sahale Johnston yagamba mayiro kana akenda nkalekedde abaliddawo kubanga mmwe n'abaami abatono mujja kwekobaana muzitunde munywemu omwenge bwe musalangawo okunywa omwenge mutunde ezammwe bwe yayogera bwe musalanga mu 1900 wayise emyaka omusajja ng'alina amagezi naga nti akakiiko mayiro kana akenda nkaleseewo nkalekedde abaliddawo era yakateekako batrustees teeka wa Mmengo Makubu yanajja ne banne ne Kiwalabye Male ne bakabba ne bakatwala Emmengo. Embuga z'amagombola n'amasaza si za Kabaka. Kabaka yeewa mayiro 350 zokka. Bw'oba oli abakayirya kasanga ti Bakiwalabye Male bamayiga totegeera buli ssaza weriri lirina square miles 32 nga zaalyo 16 za mwami wasaza 16 lusuku lwa mwami wasaza tebaagala bizimbe bino baagala ezo square miles ezo zibagenda okutunda. Kakati Namasole yaweebwa square miles 32 bano bannamasole bawulira Namasole waawo bannamasole abaganda balina enkola yaabwe nti Namasole baawe bwafa abadde Kabaka bamuteeka ekasubi famire eyo evaamu ono bwafa baleetawo omulala asigala mukaani Kabaka. Era abo abasajja baakufe twakuli mu 6 abasajja babakuumanga mu lubiri abakuumanga ekasubi wali abakazi babanga balaawo sikulanga ekigambo. Yes. Kakati Namasole ono yaweebwanga ezize ettaka ezo zonna Kiwalabye Male yazibba n'adduka nga bano beebase. Kakati ekibatawaanya Emmengo kiri ekimu Mayiga singa yagenze edda naye Mayiga Katikkiro wa Buganda alondebwa bulondebwa bantu be bamukubaka olukiiko lwa Buganda lwezimulonda anti kyenkubulya nti kino baakigaana ekyo ekyankaaga mu 6 gavumenti y'Obote gye yakuba mu 6 gye bayita regional tier kati bamwe baabalimba regional tier etia means a chamber above the other. Museveni yabaga district muzikwatako ne muzigatte kyemufunyeemu ebwerere regional government kubanga government ya 6 tewaliwo federal it was a regional government. Nabagamba nti ababagamba nti mu 6 waliyo federal babalimba ekigambo kasowulyange ekigambo republic the republic of Uganda mu republic temba Kabaka mukulu tamale tubadde ne bakatikkiro bonna abadde muri Semonge yebbi walusimbi muliika bonna Emmengo bavuddeyo ng'ettaka lyaffe weeriri nga tebalibbye kiki ekiri mu Mayiga kanti gundi Kabaka yakola ensobi Kabaka bwe yajja bambi yatena watandikira Kabaka nkugaye ndi Museveni temuyinaako ki pulaani kakati abankubazambuko baani ne bakiyingiramu abafere. Kabaka n'alowooza nti abavubuka be bajja okutwala ki Buganda ne Museveni yatya abataka baali tebanyolebwa
nga bansi bo bali ku nnono kakati pulezidenti agenda okitegeera ng'abataka bali radiko nnyo okunyweza Buganda era Museveni yabeera n'abataka abo omanyi nti Museveni bamuwa ekitiibwa okubeera mu lukiiko lwa Buganda ne bamusimbira n'omutuba nti muzzukulu wa Katongole owende abataka tebaagala ssente nga bamayiga kati kabaka ye ensobi gye yakola ne bwe yaligenze wa pulezidenti n'ajjayo ssente ze n'afuna kampuni ensuubuzi teyaliyese bamayiga ye yalowooza nti katule mu lubiri bano bafeere bakiwala bimale bagagga bazibu kati abalangira n'abambejja baavu. Nalabye ennyumba za Katikkiro waffe Mayiga Erweza ayinawo ennyumba nga 50 ate ezo zokka ennyumba 50 naye ng'abalangira bo beeryankuta laba n'abambejja nembuuza nti Mayiga ssente yazijja yanti kugambye nti ekyo kyekizibu tikabaka yalimu okumanaginga ebintu bye n'aleeta abafere kakati awo watuuse kati singa tutogedde bubi Mengo teyeetaaga basajja baffe bano okukomyawo abasajja Abaganda ate banaalagawa kubanga nkubuulidde nti abambejja omumbejja ali akuba Mayiga oluyi kubanga tuli bwe tuti Muteesa alabiranga atya abantu mu lubiri omwo mwolaba buli ssaawa 7 ng'abaana bonna amasomero agali mu Kampala bagenda ne gali emmere mu lubiri nga baleega maliba n'ennyama baleeganga amaliba wayi Abaganda bajjanga okukiika abasajja abataagala kuwa musolo simanyi oba abeenaalemu bakimanyi ne kanzu eza yero nga gabeeramu mu lubiri go gakulya nnyama ng'omumbejja ajja n'akigamba gwe kikopi gwe jangu ogenda onkuute mu mugongo tebabasobyangako yanti anti omumbejja yabanga nga musajja seba omumbejja gwe kikopi gwe jangu ogenda onkwate kalayi eyo ogenda onkuute mu mugongo ate yesi mukazi kati nga agasajja gabeera omu gayinonekera omu gawungira omu mwegabeera fe abasajja bakabaka fe tumulyamugal fe abasajja bakabaka abaana bonna mu Kampala ku ssaawa 7 bagendanga mu lubiri ne balya emmere gonna amasomero nga baleega maliba bwe bati kakati ye kabaka yabulwa structure ate kabaka bamutandikirawo Baganda bali batandika omulwanyisa kubanga Ssekabaka Muteesa mu ddaame lyagamba nti bwe mubanga nkimanyi olukiiko lwa Buganda lwe lulonda kabaka ne bwe mubanga omwana wange Mutebi oyo tesigumuwadde obwakabaka mugendanga ewa muganda wange Kimera naye temugendanga ewaani ewa Mawanda balina kwalozi zaabwe okuva edda ti public yali yagala nnyo Mawanda naye nga Mawanda nga mu lutalo bamutya abazungu batya nnyo Mawanda era Mawanda kitaawe yamuwa ebintu bingi ono yamulekera insusu Muteesa teyamuwa ono bakiwalebe malebe bamuyambye okubba ettaka otherwise Muteesa teyafuna kantu square miles 3.5 ate nga nayo argument ebeerawo zaali zaani za Bwakabaka oba za muntu zaali za Bwakabaka kakati abaana ba Dawudi kyo balina zigabana izo zebakayanira wewabba kuliwo naye ku Muteesa nga banaakayana batya kati tedda mukulu wange olaba nange andabirira kakati ffe twayabya olumbi lwa kitaffe waliwo amusaba ebyapa anti atulabirira nange omugagga ntwalanga ku nnaku ezo yampayo obukadde 2 oliyeko omuzukulu kuyisita anti ye mukulu yeyasika abaana bange bamufera nze tebanfera baba baagala ssente gye balaga kakati arrangement eno eribeerawo nga ffe tufudde kati abaana baffe ate bo batandika okwagiteetinga naye balisobola okukomyawo ebyo bitu kakati kyenkubuulira nti olwokuba Muteesa yalina obwakabaka abalangira baali tebakola gundi ekaka kungulu yali akola nga yakulya public service mu Uganda kakati ng'ono ayina emmere byabawa kakati ono Mutebi talina byabawa kubanga yali kutte Baganda be ne badda mu management yagiwa bakiwalabe malebe Amayiga bo ne bagaggawala bano baavu omusajja ayina ennyumba contained 50 ate ne kiwalabe male mu bagagga bali wano muyitirivu nnyo bo family zaabwe bazikoledde ate Makubya ate Empanga kubanga ogyero kitegeera ti abo Bamakubya n'Empanga balooya buli lwe bagenda ne boogera ne Museveni n'afulumya biliyoni 5 balyako 20% tebe balooya be
nenga balangira n'abambejja bakola ki bakaaba kyovola babatya n'abadduka atuse n'okulwala okutuuka ku ssente ng'abalangira bamukwese bano era oyinza okusanga bamutaabe bagezi abo abalangira n'abambejja nga si bagezi mujja kusanga nga ebizimbe bimubadde muyita ebyakabaka nga byamayiga ng'endagaano yazikyusa dda oyo akanga bazze enkalabi mu kibuga kati yakabaka CBS yakabaka bangamba ya Freeman BBS mayiga waliwo n'omwami mulako bangamba bananyini bwe mubanga Katonda yatuyambye Ssaabasajja Kabaka n'alabika kati nze nkugamba nga sinnabasomera bye nawandiika nti Katonda yatuyambye nnyo. Katonda kye yatuyambidde Ssaabasajja Kabaka oyo mumutunuulire bw'omutunuulira bw'oti alina obusungu ate alina obusungu bw'atayogera ayogera buuno mukebere n'abagereka bwayambadde akabukedde katidde n'omuteekawo eno mutunuulire masiki Kabaka yakitengi dayana obubbi muli butuusaawa wakiri waali mugambye nti yambala zino n'ataswala nnyo byakola abikola abitegeera bangambye muli mukanzu temwabadde mumpale najjayo ekooti eriko epesa eriyulifu kati ono ateeka galubiri waggulu mukyenyi ono omusajja ayina bwafundisa n'abakereka ne mayega n'abafundisa obulungi yayogedde bwe bamugabye vakisini yayogedde n'abagereka yayogedde Obuganda mumbejja nekikikyenkubuuza nti ono mugezi nnyo akubye bano n'ababolooza abakubya mpi n'abagereka ajja kudduka bagambye nti nno Ssaabasajja yatadde emikono emabega ekiraga nti mbumusibe Buganda ebansibe Kabaka wa Buganda tayiwa musaayi Kabaka wa Buganda takaaba obula bataziika takabira muntu we kakati ekyo kiraga kikumayiga anti nkugambye nti mayiga ye wakufuumula oba n'abagereka balina kudduka ono atadde walabako mumpulirayo ekifaananyi kimu ekyakabaka ng'atadde galubindi ono akubye bano naye bwe mayiga bwe banakufundiriza n'abagereka bwe banamufundiriza Dayana abo ba Dayana nze mbewunya emitwe gyabwe Dayana ojogebe omulwadde what if mumanyi gwe certificate gye bawa omuntu gwe ba vaccinations certificate yegamba ekikugwako kyonna oluvannyuma lw'okugemebwa tebitukwatako naye singa Kabaka Ssaabasajja mu mbeera gy'alimu bajja kudduka anti kyenkubulira tebamanyi kye bazanyirako the westerners mu kwagala ssente ne bakwata ne bamayiga ne n'abagereka they don't know what ono Kabaka nogenda omugema President Museveni yalisaddewo a panel of doctors bali ababe n'aba gavumenti nibasooka bamwekebejja embeera y'obulamu bwe biri kankubuuze singa Kabaka yabadde muntu wa bulijjo n'omulaba omukolo kwe yabadde baali muziza we mu lubiri oba yaligenze singa ali Germany ali mu kujjanjaba n'okumugema yukanaajo titwakizudde nga munafu nnyo nga bwakwatibwa covid is vulnerable mwakitegeddedde bajja okutwala Dayana emisinde okwagala okulya sente mwekamba bulimu bantu mmwe you don't know how to plan kankubuuze ku covid enzita gyasseemu abantu olowooza bwe baaliga nti eriyo ogwema covid singa enyirizi zisimbye singa basimbirayo why are people not interested? People are not interested because they don't trust government. Gundi government Museveni yajja n'ateekawo UNEP ng'egema endwadde mmeka ani yagaana okugemesa omwana naye Dayana okujjako nga Dayana bamugjeeko nokona kakweza kalina omuntu kalinga Mahamagada nga minisitule yonna eriwo overhaul kubanga tutambula ne covid mwagamba nti eriyo amata ag'abakazi abayonja gaaliyo mwagamba nti ensi yonna ejja kufuna akawunga mwakafuna akawunga mwakateekamu ettaka n'ejjanjala ebifu ekitegeeza tetuyinza society zisobola kuzimbira ku mmwe society gwogenda ogamba nti Kazimba bamugemye Kazimba yali akoze ekyokuva lyabeerawo
kakati bakazimba bamugemye kakati gwe Diana mugende ku Sunday enkya kazimba atule wali alagira abakristaayo mu kanisa babageme olabe emboko bwevuga ye kazimba bategera yali DC kuba kazimba si Luwalira yefu Luwalira kamuza Luwalira abadde n'abantu mu kibuga muno Luwalira yagenda ku church nga bagikubika kazimba yagendayo yagenda oluvannyuma kazimba yes ne kazimba si waawano kazimba w'Emityana wano omuntu gwe batunuulidde Luwalira bwogema Luwalira bagenda kazimba tebamumanyi tayinaawo twakalikodi wano kakati bano ba Diana zinasoma ebyo ebyagundi change agents nti bakuga nti genda ofune abantu abakyusa abalala Mayiga bw'ateekayo eddagala Abaganda tebakkiriza ye bamukyawo yabafera mu ttaffaali oyo yetutawana oyo goba n'abagereka ne bwajja naaga nti bamugemye tebakkiriza ekisaakati kikiyambya ne ye bamumanyi tibuli ewali ssente abeerawo kakati mwe mu Uganda kye mwalikoze mwaliranze birango bigamba eddagala weeriri ayagala okwegemya akole ki but if you think that you can use these leaders discredited leaders okukola ki okugema abantu abamu baga nti bo babakuba amazzi kakati odio ky'omusajja eyalabise ng'ali frail n'omugema akasajja kabukedde omuntu asinga obusiru mu Baganda tumuyita mufungulandiga omufungulandiga kye tuba tugaa nti yasembayo obusiru okutegeera nti endiga nkazi oba nsajja amala gifungula kiri akasajja kabukedde kafungulandiga noga nti akuba dduyiro kwegamba musambi wa mupiira bamukubye ekiisa enkya n'atambula what people are these Mayiga n'agamba nti kati njoge oyogera ki obadde ojja kujja oyoga nti mbikira Obuganda kakati kino ekintu kyakabaka mbagamba Museveni yawonye Museveni yezeerako emaana kubanga baba kugamba nti Ssaabasajja akisiza omukono Mayiga teyalyogedde nti abadde mulwadde okumala ebbanga ddene ate nga bebamukweka kyalize ku Museveni yafudde ki singa ekibuga kyokye Mayiga n'omutwe gwe ne galubyenjize teyalyogedde yonna Bagereka teyalyogedde singa kati ekintu kiri kwani ku Museveni yes Baganda obwo buteepu bwe bakuba Baganda ukurasi Baganda obwo singa kati bwe buliko why don't you inform abantu n'abalangira n'ababejja bamanya twali sosere tegeera nti eriyo omukolo gundi omulangira Jjunju yabaddeko eriyo omukolo gundi kuba oyo gundi oyo kazanyirizi nedda oyo tiri amwagala oyo bamumanyi bakazi oyo wa sikaati talina amuvalyo nakamu yes baali tambudde na gundi baali badde baleeta omuto Semakookiro kakati abantu ne bategeera nti awaayi olaba Semakookiro yajja ku mukolo ebintu si birungi kana akawumba tuutu ka bukedde olowooza tekasobola kuba kifaananyi kiteeka mu bukedde nti kabaka alabika bw'ati that's why ayipite Museveni nti Museveni abamulyako ssente tebamuyamba nti kakati oyo somanyi omuvuka bamuyitaani abeera ku social media abantu balowooza nti byayogera bituufu nga bifu bagambye nti Archbishop Lwanga bamusalako obugere mbwe ennyonyi bwe yava ewaabwe teyasula nayo nerwaga ekisozi kakati Museveni amusalako obugere bwaki nti bannaddiiri bakkiriza ne babagula ssente Maama Fiina simanyi nawulidde agamba ekikazi ekyo bajja kitta kakati Maama Fiina gwe bakwogerako ebyo tolina emikolo gye bakoze ku gundi okujjako nga tali mu Uganda why abazungu baga nti a lie repeated many times becomes a fact the government Museveni must come nze hiring muyambi kubanga bangoba Museveni anti alina obuzibu naye alina kabaka Museveni naye kubanga kakati ye Museveni alowooza bano abasajja baagala ekintu eki ekitwala Museveni baagala ensonga eyiwa Abaganda mu Kampala kuba bamukuba mu Buganda tebamugjamu kati banoonya ensonga nkulayira muganda wange singa bwakedde ku makya ne bagamba nti Omutanda akisiza omukono singa Kampala yakamuliro kuba baalibuuziza kiki yafudde atya kuba tebamulabangako nga muki nga mulwadde Mayiga teyalyogedde
yes nga wali n'abagereka teyalyoge singa we bali naye n'abagereka gwe balo ajja atyanga ne pesa tekuli fe abantu babulijjo batubuuza omuntu ayinza okubuuza nti wayi wasuzeewa ng'oli musajja ali smart omusajja wajjanga n'akubuuza nti wasuzeewa tegeera oyambadde bubi mukazi wo yakeera ku makyala n'akutegekera strokes abakyala bamu n'andawo ye bebazooza n'akutegekera esuuti eyenja eggulo limu abala batutegekera za wiiki yes era ekenya waliwo omusajja nga bamuyita michuki nga michuki musajja mugagga nnyo michuki yali omugagga ennyo nga strokes mukazi we yeetonda